waliwo omusango ogugenda mu kooti, tetukirizibwa ku discussinga musango ogwo. Omusango ogugenda mu kooti guli ku Mwanga 2. Omusango ogwo Uganda government erina abantu bevunaana bali 10. Gavumenti ya Uganda evunaana abantu 10 omuli abavubuka abali balina ewaffe ku faamu. Deputy LC1 chairman owa Kiganda zone ali attached ku Musumba Kiganda n'abakozi babiri ab'Omusumba Senyonga abamu ku assistant b'echurch. Omusango ogenda mu kooti guba guyise mitendera, gubaako omuntu aguwaabye alina we yaguwaaba, yaguwaaba ne banoonyereza, bwe bamaliriza ne baguweereza mu kitongole ekivunaanyizibwa okuvunaana ababa bazizza emisango oba okubagamba nti balina musango ekya DP. Ekitongole ekyo kijjudde abantu balamuzi basoma amateeka, bamanyi buli kintu kyonna, si kyaki ezo oba kiki. Ne bavaayo ne bagamba nti Kayanja ne banne ebintu oli bye yali awawaabira nti bamuzaako omusango bituufu. Bwe tunoonyereza mu byempuliziganya, bwe tunoonyereza mu byabasawo, oba ddala abantu bano basobezebwako, bwe tunoonya mu bino nabyo byonna biraga nti ebintu bino byali bya bulimba era bano balina ekigendererwa kyabwe. N'olw'ensonga eyo amateeka gagamba gatya? Amateeka gagamba bwe gati ti kino na kino na kino na kino omuntu bw'atyavunaanibwa asibibwe mu kooti yeewozeeko. Kati gwe musango ogenda luddawa mu kooti, ng'omusango guli si gwa Pastor Kayanja. Omusango gugamba Uganda versus n'abantu bano. Somo wali wa gavumenti yawoza omusango guli, omusango si gwa Pastor Kayanja, musango gwani gwa gavumenti okusinzira mitendera gy'enkulaze kwamba bana tewali nagamba nti otawuli wakati wa Pastor Kayanja ne Senyonga, tewali wakati wange na Senyonga. Musango gwe guliwo, gulimu abantu be babiri, era kyova olaba nti yagula balooya bameka 5 ababawolereza. Balooya 5, omuntu bw'ogulira balooya 5 si kitono, si kitono. Olina balooya 5 si kitono, so alina balooya 5 yabagulira era omusango gugenda mu kooti. Wabanga ozanyira mu kusoma kw'abantu n'ebitongole bya gavumenti n'obifula nti babigulirira, n'obigamba nti byalidde embuzi, n'obaga bibalese bya bulimba, ng'ate naye wennyini omanye oli mukwasisa w'amateeka. Kuba bwanga ogulira enjiri oba abantu bakwasisa amateeka. Mu Uganda tulinamu amateeka. Gwe bwe wali otwala omusango wagutwalawa? Wagutwala ku poliisi, tewagutwala mu ggulu. Kubanga wagutwala lubano musango gyange mugimpe, mwena muli babbi, omusango gwange nze gitwala wa Katonda, Almighty God, emisango gijje, we'll be having a different conversation. Naye emisango ogitwala mu bitongole ate byovuma nti biri enguzi. Si gwe gusoose ng'ayogera, ayogeredde emyaka 4 n'ekitundu up to now. Si ffe kaba alumbye buli muntu yenna, buli muntu yenna yegwalaba nti ali bw'ata mulumba, alumba n'abafu abafudde. So ekyo kirekera ab'amateeka n'abantu abalala. Omusango gwa Uganda versus abasumba bo babiri, kakati tosobola kera ku matya n'ogamba nti abo bampayiriza, abo banteekako bintu birala, baagala kunkwasa, baagala kunsibisa. Ku musango guli oguli mu kooti sinalabako linnya lye. So kakati nze ndowooza nti olabira ddala nti alina kyagala okuyita oba okwetegekera okuteekateeka kye tuyita preparing the masses. Oteekateeka masses nti osinga kintuukako nja kuba nali nabbi